eyalya amati amagwa waliwo n'akalya amagwa katono n'akalya amawa ayo nomusoga era enkola ye ebintu yakisoga etababuzaabuza sebo webale tweyanzizaamu tukwenda ino mwebale that is ekyo abantu mwena mukitegeere nti Kyagulanyi alina kyalikolera Uganda. This is now the generational product yetwogerako si Waiswa yekka tuliyo bangi era lwaki olaze tubalage nti emirimu kati janjawulo mulabe n'abantu kansala wa kukyalo era ogenda n'obawulira wuuyo kansala wa kukyalo oyo oyinza okujja n'omunyonyola ebya okulonda ewenalemu n'opposition nalonda ewenalemu ezo product zetuli mu kuproducing ebusoga so muve ku bali abalala ababakubira kerere bokka kubanga tubadde n'abangi betabalaga nsanyuke ino kyosobola okubaawo ndidi nti olina emirimu kamaala ayi mwebale kutambuza njiri yankyukakyuka mwebale nakwaniriza his excellence Nduzi era tukalina president mwamubwine era anenda kwebaza abasoga mwebale kwaniriza ngobi buli kayire kubanga mwaniriza ekyo kikulu ino era mutatoola okwo mwebale ino mwebalirira baba wetambulire neyanzi akali amawo yes sir twali wano ne Waiswa nagamba nti batulemeseza okulima ebikado twalima ebikado nti ati miyembe atate miyembe mwami Kayongo leka nkobere bwokibuuziza bayirawe ekimu ku bintu gavumenti eno byesinze kugootaniza ku busoga n'okuleeta inconsistencies mu economy abantu baba bakaconcentratinga ku mwani nti muteme omujje ku bikado baba bankatereza ebikado nti kati molinga ali kutunda abantu baatemawo bire batandika molinga ati vanira banna kiro ya mitwalo 10 twayingira vanira wuyo kale mwali obusimizibana ena kwederi abatemyewe ebikoka tuli kulima rosemary minisita yatukobye tulime rosemary kayindi gyo bagana ati akatale ka rosemary kusumbuwa bw'abantu nze kanve wano muwaye ebyemwe badale zene njiri bajita pale fem chikubuza bakabuza bweda egule lyo mudoli Waiswa Kayongo program newe gwa ati tuyino kuyingira eri yingira oyingira buza gomanyi oba oyagala breaking news oba oyagala ki kati oyagala twogere ki sokene breaking news mbuza anti wano ninawo ekide kyange kiralika breaking news nti ki olukiiko luwedde olukiiko lwayitiddwa president olw'ababaka ba parliament luwedde kale leka mala okuleeta breaking news kamala okusetinga omudigido gwange gwa breaking news sekujika ekyuma ekyo kizeeko buto osetinga omudigido gwange gwa breaking news ate tulabe ensonga butewe zigenze maaso n'okubanga zitambula Waiswa omukugu wano kasendika ekide kyange kya breaking news no wangamba ensonga za struggle akitegeera so kati njagala kulaba wano kiki kyensobola ogenda maaso nokubanga nsetinga ekansoke mala okujyawo kino ngaate n'omusajja wange bwasetinga ebintu omanyi ebintu bino Waiswa ensi oba olina okugiteekateeka nga waliwo amawulire nogiteekateeka ate ffe Paolo FM byaffe bimanyi idisi bwakubona ng'ogemye empapuloti nedo akoba Akayongo obulango anga nti obulango obuleke n'obubezaawo program Akayongo yena aswise eri owanditulika mu kuseetu kakati wulira kano ka white stomach kisabuna obwonga jjude ebirungo okuva naffe ababidiko ekitegeera bidiko eteekaawo bidiko alina okukutwala ku hijja si bya ledi ebyo nze ndagidde teekaawo naye tutegedde bidiko tumufunye bali ku bidiko hiya ono Mandela ki aji Mandela ono wa state oil era Mandela bagamba mwabalina ebidduka mugule emipiira ebiri ejalingirongo omusaizi yonna mukulwa arrangement ate mujja kufuna ebisingako waliyo n'emmotoka ya zero fuel etagenda mu mafuta nina wano Prestige
Margarine ono siyaji wa muleme nja kufunira yogundi ka Prestige. Prestige Margarine. Prestige Margarine. Kampuni eyo njulidde okumala ebbanga. Nina omusajja gwe nawulirizanga bamuyitanga omugenzi Kisoro. Yayogereranga nnyo Prestige Margarine. Prestige Margarine. Sitera kubikozesa. Naye kano kalungi. Kano kalungi. Ate fu bimanyi bwe tuba tuteekateeka. Abo bonna banategerera nti Waiswa muzibu nga sikulaba Saudi Arabia. Bonna nga mwagala nti sina kye mbeetaaza naye ebye Saudi Arabia era mwenna oga Prestige Margarine enzo okubayisa mu kamwa kange Kayunga alina okugenda Saudi Arabia. Era kampuni endala ebadde yani? Eno ya Mandela abo ndi kasitoma waabwe naye mbalinamu obuzibu naye kale nabo bamanyi nti balina okutwala Saudi Arabia. Waiswa Buganda Law Institute Business and Technical Education Mengo bategeeza bazadde mwena balina abaana batula ekyomusanvu sini eyokuna ne sini eyomukaaga eyo yabwakabaka aleeta engisome yabwakabaka wa Buganda ffe tukiriziganya n'obwakabaka bwa Buganda eno ngisoma kubanga yabwakabaka wa Buganda. Buganda Royal Institute of Business and Technical Education etegeeza abayizi abamala P7 senior 4 oba senior 6 okwewandiisa okusoma certificate oba diploma mu masomo ag'enjawulo computer engineering, digital animation, journalism babirina biyitirivu okwewandiisa kugenda maaso okutendekereka keka Mengo wano wenyini Ssaabasajja Kabaka baffe we yatuwa era n'essimu bazikulambuludde bulungi bannange muwagira Obuganda. Kanfembiyo cha Dr. Kayonza. Yes. Dr. Kayonza ono ye musawo mukugu ya Mungu gwe yayisizaako Allah gwe yayisizaako n'avumbula eddagala ery'obutonde bw'ensi naye ng'ate liwonya endwadde ez'enjawulo mu abalina sukaali, pressure, alusa, ensigo, prostate. Dr. Kayonza bagamba agende maaso n'okuba nga bajjanjaba buli kimu kijja kuba kitambula ddala bulungi. Mu abaami abatakuuma wuzu ensonga ezo nga mutawaanyizibwa wa prostate Dr. Kayonza bagamba ajja kubajjanjaba buli kimu kitambulire ddala bulungi. Ojja musanga wali ku kanisa Kasero ku luguudo lw'Emitiyana. Naye lwakulangira mu puroguramu yaffe naye tetumuwanya trust. Dr. Kayonza sebo olaba ffe wetuwana kupaala tumala kakasa kale era manyi no program abantu bayinza okuddamu okukubira essimu nga Dr. Kayonza ate yabakoze ebya Kayonzo naye kale Dr. Kayonza byahijja kati kwe tuli awo. Dr. Kayonza mukugu era kyakola akitegeeza ate bangi bavuddeyo ne bamuwako obujulizi nga bajjanjabe bulungi. Kale no mumukubireko ku simu eri 070 8 7 7 16 070 akola ku lw'omukaaga akola okuva ku Mande paka lwa mukaaga yafeesi zibanzigule okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 8. Alex Waiswa DSM soko mbulire biki bibadde mu lukiiko? Olukiiko terulina kirubaddemu okuggyako oluvunaanyi nnyo mwami Abedi Bwanika atalubaddeemu wadde yayitiddwa olw'obugwenyufu bwe yayolesezza naye amazima gali tufuula ab'eddembe. Omanyi Abedi Bwanika oyo abantu tebamanyi twawulira era ne Dr. Hilderman muganda wange Hilary Kiyaga atangazizza Abedi Bwanika teyalinaako appointment. Lwaki njogera ebigambo bino? Nawulidde Abedi Bwanika yakozeseza rediyo emu okusiga obukyayi, okukonjera, okuwaayiriza, okulijja, okulinnya, okwonoona, okuvvoola ku rediyo y'Obwakabaka kwe yabadde. Ate n'ataagambwako n'atayimirizibwa naye n'awaanibwa buwaanibwa ababadde mu program era mwena ababadde mu program eyo ne mutavaayo. Twagala okubakwasa ekitiibwa kya Mukama Katonda kibalamuze kisa. Naye Abedi Bwanika abawuliriza bingi bye tusirikira. Abedi Bwanika kola olunaku lwayogerako ti alina appointment wa president naye yagoberera Hilderman ate nga ffenna president Kyagulanyi Robert Ssentamu bwe tumumanyi n'amukkiriza ayingire okumulaba kubanga
yali azze okukola ebintu bina. Ekisooka okwetondera Babi Kyagulanyi. Bwe bawamba Bobi Wine mu Arua nga bagezezaako okumutta, Abedi Bwanika ne ba Walter Mukaaku balumba Babi Kyagulanyi ewaka. Mu kaseera ako mwena ke mwalaba nti kazibu, ne bamuteekako enninga nti yali ava kusukula. Museveni yali agenze Magere n'amusinkana era n'amuwa ssente. Olunaku olwo lwayogerako yali agenze kwetondera Babi, kubanga bye baali boogera byali bya bulimba, byali bya bwewuusa, byali bya kisiru. Olunaku olwo lwennyini era emboozi endala yaliwo. Ekiseera ekyo Abedi Bwanika yali ku CBS ng'ayogera ekigambo kimu mu kamwa ke buli ddakiika, ng'ayogera nti ayagala tuteese ne Museveni. Era President n'amugamba nti tasobola kuba kyaliwe ng'ateesezza oba ng'alowooza nti asobola okuba naye nga yayogera ne Museveni. N'akimwetondera era n'amugamba nti kiriddamu. Ekirala, Abedi Bwanika yali azze ewa President okumubuulira nti yali awandiise ebbaluwa esaba obwa secretary, esaba obwa commissioner mu Parliament, nti era naye yali azze okubumusaba mu lwatu kuba yali amaze okuwandiikira Secretary General. President n'amugamba nti tebigabanyizibwa, tebasaba bisabe, naye ekibiina kituula ne kisalawo obuweereza. Kakati omuntu oyo kyabwewuusa bw'abanga kituufu pastor, nga pastor yeekume mutima, agaana okubeera omujiji gw'abapasita aboogerebwako abali ab'obulimba. Abedi Bwanika tetujja kumwogerako kusukka awo, kubanga yalina ekibiina eky'ebyobufuzi. Abedi Bwanika ye muntu eyasooka okuwandiika ebbaluwa n'agenda e Kololo n'agamba nti Museveni toyina buzibu wadde, ne Besigye bwe yagenda mu kooti. Ffenna akalulu ke tumanyi nti Besigye yali akawangudde, Abedi Bwanika yakuba ekirayiro ekiraga nti akalulu Museveni yali akaali kamazima n'abwenkanya. So Abedi Bwanika abadde ayambanga General Yoweri Kaguta Museveni ebbanga lino okuba mu kalulu ng'Omuganda, aspoilinge opposition, obululu bw'abantu abalala, kubanga baali bamukwasa narrative y'ebyobulimi. Azze afuna ssente mu ngeri eyo ng'akolagana ne Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Neera twebaza olw'okujja kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, alaze ensi abantu bano bwe baali beekwese ku mazima, ku musaayi gw'abantu, naye nga malindirizi. Naye n'enkola ye ey'okukayanira ebifo tagitandise leero. In fact yali azze n'okwetondera, yali azze okuyabuuza, yali abuuza lwaki Mukaaku teyafuna kaadi. Naye ffenna tumanyi nti Mukaaku yazze emisango nga mukulembeze w'akakiiko ka byakulonda. Kata bamukubire e Lubaga. Kata bamukubire wa? E Lubaga. Kakati y'oyo Abedi Bwanika. Bwe twali ejjinja, Abedi Bwanika yaleeta ekintu ky'ebiteeso ekyogamba nti buli omu alina interest wabeerewo okugabana. Era DP Union ejjinja lwe yakoma. DP Union ejjinja lwe yakola ki? Lwe yakoma. Kubanga bye baayogerako byalaga nti byali tebisobola kutuggusa. N'aba n'ekirala ekizibu nti lwaki Bobi yali amye Mabike kaadi ne bagiwa Nyeko. N'Nyeko yali ku ground. Ate omuntu yenna bw'ayogera ku people power ne boogera ku kaadi, singa twali bakuwa kaadi nga tugabanga be mu Makindye, kaadi yali tegenda wa Mabike, lwakuba nti bo bakubi banduulu, bakubi bakerere, bw'obasanga baspoira. Gwe teweewuunya lwaki ebbanga lyonna bazzenga beegatta ku bantu Bannayuganda bagenda ne bakwata Bannayuganda batandika Sebagala, abo abantu ne beeyunga ku Sebagala paka ku ttaka. Besigye ne bamweyungako paka ku ttaka. Singa teyali w'amaanyi kusigala ng'ayimiridde
naye byonna baabikolera bannayuganda mbimanyi bwe buli kigezaawo okumeruka nakyemalira yali yabateekateeka ng'engeri gye yabateekamu endowooza segamba nti bannayuganda nti bano bamulamwa bamuzinzi naye nga tebalinamu muzinzi wadde baliira muli kubanga baludde wano ng'abantu babalaba ekyokuliira muli mukizuula ddi nti bano baliira muli anti kati n'ebikolwa byabe kati byongera okukakasa ate saagala ffe tubeere wano tugane gamba nti abantu tebayogera abantu baga nti abo babifo era ekibayombya biki bifo naye tubagamba tuli mu lutalo naye bubayombera biki bifo gweoyinza okuba nga oli mp n'owandiika ebbaluwa esaba obwa komishoni oba wasoma kale wadde yasoma byakujjanjaba mbizi kubanga bamuyita dokita abantu balowooza nti muyivu wa bitabo dokita wakujjanjaba akuba mbizi mpiso ezigenze mu ttaka eringi era yabisomesanga nnyo okitegedde kakati bw'obanga tewasoma byakuba mbizi mpiso nga si byewasoma byakugoba goonya olaba bulwadde ekyoba erina omusujja omanyi oyo abeedi bagamba mukujjanjaba omusujja gwa goonya ntyajjanjaba omusujja gwa goonya kakati kyova olaba asobola okuwandiika mu by'abantu n'awandiika ebbaluwa kubanga ekyo kyandibadde kigenda gyali nti guno omulimu tebagusaba buki busabi office ya secretary general is a custodian of the entire party okay it is kugamba naye ye abeedi obulimba obwayogerwa obumu tujja kubwogerako wano kubanga eri ku rediyo ya baffe mulimu wano omanyi bulungi nnyo nterina license kati mbutaba na license ate gwali mpuliddeyo nga njogerera ekigambo kyonna era paalo mwebale kubanga mwaba kunsulira nammwe kiri ekikookolo nandikoze ntya bana nandikoze ntya omulimu guno nga nzira rediyo mulere tokwenta maloboozi paalo mwebale abakola paalo rediyo manyi nti basula kiro na misana nti nayo babeerengereri gye banstopinga okujja naye tekijja kusoboka ffe wetuli tetuzirawo baba ffe tuliwo so n'agamba nti ekisiyaga ng'ekiruma rediyo eri professional teyinaamu muntu yenna ayinza kuwa an alternative opinion ffe wana abenaale mbaduuka buddusi si be baduka twagitandika nekyeyune ne baleeta omulala balina looya gwe baleetayo wano nti oyo anaawaddawadda kunankuba nti wano weijo nasobolawo yabwaka yenna twaleetalira twete bali omunsi tebe weeri wano naye radio professionalism bwe babasomesa amawulire babagamba nti galina kubeera balanced naye radio y'obujjajja yaliko omusajja omukulu ali myaka 6 omusawo w'embizi ng'agamba nti nup kibiina ky'abasiyaga nze nina empeta kale ye empeta yesigiraba siyinzaga nti njiraba wadde pasita manyi beekyusakyusa n'agamba nti ate ye mwenyini ekibiina kiwadde $3,600,000 nga naye mwenyini mu mboozi gyali mu kunyumya ku leediyo eya Ssaabasajja Kabaka emboozi tewoomesa nakabululu be bagamba abo nti bayivu be bagamba nti baki nti muyivu atasobola ate munaye bamukola bubi amala okwogera ku Saturday yayogera ku Lwokuna yasooka ku gundi ku front line oluzungu baba yasoma lwa bisolo byonka bine by'abantu bamuleke so abantu abalina okumanya olukiiko kati lero lutudde olwa NUP era ababaka ne bavumirira nnyo enkola ya Bedi Bwanika